Damu eri kumpi n'omwala amazzi ng'enkuba bw'etonnya amazzi gayingira mu nju ne tuvaayo nga bwe gayingira mu nju jjukira ng'ekisenge kiri kimu ng'amazzi bwe gayingira mu nju ennyumba yonna etoba. Maama Ffina yenna gy'ali eyo annyambe. Abalungi abatulaba, nze Kavuma Lawrence tubaniriza Katayira Media TV. Tuzze wano tuli mu Kawaala. Is it? Kawaala mu Kikwalo. Emyezi ebiri egiyise wano ku mukutu gwaffe bankubira kasimu nga baŋŋamba waliwo omwana eyazimba omutwe. Emboozi n'essuka saagiwa nnyo budde stories wezityo nga mubadde mulaba Katayira tuli nnyo mu entertainment naye kyankutteko nnyo okulaba ebifaananyi by'omwana ono ng'omutwe gwazimba mukulu naye ng'ate bagamba ayagala nnyo okusoma. Abatulaba eyo abali emawanga ag'ebweru abali wano bamaama abali eno omwana ono akyali muto ali mu pifo si kyo ssebo pifo naye agamba akyagala okusoma. Tuwulize bulungi emboozi eno we yatandikira tujja kuba tubeeyanyiza nnyo. Subscribinga ku channel eno. Nze Kavuma Lawrence. Maama amannya gaffe? Amannya gange mpita Nabbanja Debula. Nyambeera Kawaala mu Kikwalo. Kawaala mu Kikwalo. Embeera gye tusanze wano mbeera yake si nnungi. Nga woogirabye. Gwe maama w'omwana? Sinze maama w'omwana. Omwana nange bamundekera bulekezi nga bagamba maama w'omwana yamusuulawo kuba yafuna obulemu buneeno. Bamuzaala pulimakya maama we n'amusuulawo n'agenda. Okuva olwo taddanga nkola ki? Taddangamu kulabika. Kati taata we yabadde amubeerako nange. Katono nnyo nnyabo tulina tuvuga nnyo sipiidi omuntu ali ayina otegeera emboozi eno okitegeera. Maama we yamusuulawo ng'alaba omwana aliko obuzibu. Gwe n'omuyambanga ani? Nze ne muyamba ng'omukyala abeera wano eno tuddira kimu naye ate mukadde yali tasobola. Kati ate nga n'ekibuga akola ki? Takyasobola muzigo. Naye n'agenda mu kyalo naye n'omwana nkola ki? N'amundekera wano eno. Kati nze amuliisa nze amulabira. Mwali banneyiba oba? Twali banneyiba. Twali banneyiba. N'amundekera n'agamba kagende mu kyalo akooye okugula emmere y'omu kibuga kimu kyekoze eki kiri waggulu. Mu biseera byaki? Mu biseera bya lockdown. Ono yasooka oba ono owookubiri. N'agenda mu kyalo. Kati yagenda mu kyalo n'amundekera. Mbeera wano naye n'ekyokulya okukifuna olutalo Dandi Road abanja. Ne taata we wagenda eyo n'afunyayo kyafunye naye ng'akola ki? Awa booda. Naye wafunayo kyafunye naye n'asindika oba tafunye namubeerawo nga takoze eki? Naye nga tafunye kyakulya kati nze ayiiya. Maama we yali aleka omwana ono bwe twagala nnyo okutegeera. Yaleka omwana ono alina akasente ke yakulekera, alina ekintu kyakulekera. Gwe twakiramu era ogenda kwetikka omugugu ogw'amaanyi okulaba omwana ono muto nnyo olina omubeezaawo alina ate obuzibu. Maama we yali agamba talina akasente n'akamu ke yamuleka bebi. Yamuleka muto nnyo. Ogambye yali lockdown. Jjajjaawe yamuleka mu lockdown jjajjaawe. Si maama? Si maama. Maama yali yadduka dda era omwana ng'afunye obulemu. Ye maama we yamuleka nga kakyali kato nnyo? Ng'akyali wa myezi. Yamulaba ng'afunye obulemu n'adduka n'akola ki? N'agenda maama we. N'asigaza jjajja. N'asigaza taata we. Taata we nga talina mukazi. Jjukira yalina abaana 3. Naye yalaba ng'embeera etabuse n'agenda n'amuwasizaamu omukazi omulala. Kati oba mwasizaamu omukazi omulala ate omukazi nga tandika omutulugunya mulema ng'akuba mbuyoza engoye kola kino nga yaba takola ki? Tasobola. Akuba 10 n'azimbazimba yenna nga taata we wamuloopa n'abakola ki? Omukazi wadda n'aloopa taata we n'akuba ono yenna n'azimbazimba.
era omutwe guzimbe eddayo muziyawe nga bwatyo bwali era talina kyasobola omukono gula mulema n'omugulu mulema talina kyakola ki kyasobola kajjajjaawe yagenda olaba embeera omuzukulu we bajja kola ki kumutta namujja kaba bali babeera bbira namugjayo namuleeta eno naye alaba nga embeera naye amuleese embeera nabeerako naye namutambuza ku ssomero asome nakola ki naye nga school fees n'atuuka nakola ki n'agaana naye nga bambi ayagala okusoma school fees n'agaana netubeera wano addayo ku ssomero ne bamugamba baagala akagaali ki wheelchair kagaali kano akabalema kasobola otambuza nakola ki n'agenda baagalayo n'emitwalo 4 aga uniform ne sports wear. Taata yali kuti kuba ongambye omwana omaze nenga kati kwa lockdown ebadde ya myaka 2 okitegeera taata yali kuti taata waali yavuga boda mpulira alina abakyala 2 kati olumu bw'aba afunyeeyo ssente n'akuleeterayo 3 wezibuuze n'amala wiiki namba nga talinyeeko wano wezibazuula biseewo n'akuleeterayo 5 wezibuuze n'amalayo omwezi nga takoze eki nga taleese wano nga tubeerawo mu mbeera y'obwetyo. Kitegeeza ggwe wayagala yamba mwana? Naagala yamba mwana kubanga nange nzadde bukya ku makya nga nange bayambye aliwa nga bayambye owange. Nange bukya ku makya nga nange bayambye owange. Abakyali abali mukawulira akantu ako. Kati bizibu ki byofunye? Ebizibu byenfunye okusasula ennyumba etusula n'ekyokulya n'omwana ono alina ekirooto kyayagala kusoma kubanga abeera n'agamba nange mpulira njagala nsome nange ndabeko wali nga bantikkira nange nfuneko nange ngase ku gavumenti. Amagezi go mu kiraasi go galabawo? Amagezi alina mulungi mu kusoma ne mukwogera talina bulemu wadde ayagala nnyo ssoma. Etegeeza okwogera ayogera bulungi. Omukyala muwulidde ye yayamba buyambi mwana nga jjajjaawe amusuddeyo mu lockdown. Ekintu kino nno tekisangika omuntu muzira kisa n'ayamba omwana ali mu kikanga kino. Oli Katayira Media bw'obanga emboozi ekkutteko ngambye bakubanja emyezi 2 ennyumba yo ya ssente mmeka? Emitwalo 8. Ennyumba gye musulamu yerabika etya munda? Erabikawo kyogirabako munda weerabika. Tujja kugendayo mpola mpola. Bakubanja emyezi 2 lockdown yakutwala etya mu byensasula ennyumba ate ng'olina oliisa omwana? Lockdown dandiroodi wange yali mukkakkamu era yampaayo nangumiikirizaawo mbadde nkola nga bwenkola ne munaku ne muwayo 5 naku ne nkola ne muwayo 5 nange ne nfissaako ez'okola ki ze tunaaliisa ewaka n'okumulabirira. Ngedduwa badde antwala tantwala bubi. Embeera agiraba kange namugamba embeera ogiraba naye yali muzadde n'agamba kale we ekiriba bwe kityo binaku onteerayo meka 5. Tujjuke emimu gye tukola kati gyakuyirirwa waliwo otuuka n'okola nga tufunye. Okola mulimu ki? Nze mbadde ntunda nnyama mu kibuga. Ate ne mu kibuga babatulugunya? Ne mu kibuga batutulugunya kati okomawo nga bakutte kutukomyewo na ssente olumu kansa ekusibye notakomawo naye ate nga mulina ekola ki alina okulya talina osobola musuza njala alina okulya alina okunywa nerandiroodi nawe okwebeezaawo nerandiroodi naye okola ki omubeezaawo kati eyo embeera. Obeera nono omwana mubeera 2 mu nnyumba? Ntubeera 2 nange ninamu owange omuto. Omusajja nawe yakulekawo? Okay. Mubiwulidde byonna obanga omukyala yakutteko alabirira omwana aswana enamba egenda kubeerawo ku screen osobola okunkoonako. Mbadde nkola nnyo interview naye nga nzikolera wabweru naye n'emboozi njagadde leero nveeyo kuba emboozi eno enkutteko nnyo siri nnyo muntu wa kamera nzi nnyo. Amannya bampita Akram Moses Manira. Amanya bampita Akram Moses Manira.
akira Moses Manira. wajja otya okubeerawo oti otegeera otya otegeera myaka emeka? Nategeera nga nyina emyaka 5. Taata yaŋŋamba omutwe gwo nava ku kitanda n'engwa omusuwa ne gufunamu obuzibu kati okusanyalala nsanyaladde bukulu buno n'omukono tegwali bwe guti. Ekyansi gye nafunawo nasigazawo okugulu n'omukono naye osanga omulema nga talina tasobola kwadde okutambula. Osanga omuntu mu kkubo nga ye mulema nga tasobola wadde okutambula. Nze Mukama yampa kyansi nyina amagulu ensaba buyambi n'okusoma school fees. Maama wali omulabyeko? Mama ajja n'andabako ennaku zino abadde takyajja. Okusinza ku maami yatugamba ebimunera yagenda olaba nga taswa kyebeera n'akulekawo n'akusuulawo. Kyakuyisa kitya nga okiwulidde ng'okuze? Tekyampisa bulungi naye abazadde abamu basuula si nze nzekka bangi be basudde kasasiro. Eriyo tata gye yantwalako eyo e Busega waliyo abaana babasuula basaponsa bange babadde bampeerera bafunamu ka accident ne bafa kati babadde balina abaana bebalabirira kati nabo bali eyo mu bigo si nze nzekka. Ekitegeeza bakutwalako mu kigo? Embeerayoko namala nanjijjayoko nankomyawo ewaka. Obuyambi yali talina? Obuyambi nga basaponsa bange abampeerera bakyaliwo naye kati baafa. Bagwa ku accident. Bannange Gerald yali ku kamera ndowooza omuntu osobola balaga okugulu kuno eno. Kino kigundi ki kibakusiba kati? Kuno kunyambako okugulu because kuno kugulu kumpi tekwenkana na kuno. Emba nyimirira nga tikuli kino. Yagenda olaba nga taata akuteekako abakazi ab'enjawulo n'akugjayo. Oli maama ali waka nga tugeze olumu emmere njiridde leete aŋŋamba njoze ebintu nsimula olubalaza nga mbikola byonna nga taata wakomawo ekiro amugamba mutabani wo tayagala kukola kyemugambye nga bankuba. Nga muze yakuba? Nga muze yakuba naye kyanyamba jjajja nanjijjayo. Kintu ki ekyasinga okuluma ku step mother oyo? Ekyasinga okunuma ekyasinga okunuma yali yakajjanga nali nkoze eki nga tuli kuzanya n'abaganda baffe abataba bali ewaka abaana be omwana we yakwata magalo n'aginkuba wano mu viivi wano magalo twali tuzanya n'akwata magalo yamuli kumpi n'aginkuba mu viivi. Kikyasinga okunuma okuba yali yenkana nga oyo mwana wa anti muto kaba ali abaana bali eri mu maaso yali yenkana n'ava eri n'ankuba magalo mu viivi nemugambako n'agenda n'aloopa tebakubamu nze. Ate maama n'akuba ggwe? Bakubamu nze. Kiki olifa teweerabidde mu bulamu obwo? Nendifa seerabidde twali Namasuba manyiyo bulungi gye twali tubeera ng'ennyumba gye tubeeramu eri kumpi n'omwala ng'amazzi ng'enkuba wetonnya amazzi gayingira mu nju ne tuvaayo nga we gayingira mu nju jjukira ng'ekisenge kiri kimu ng'amazzi we gayingira mu nju ennyumba yonna etoba. Mukama n'atuyamba ne tusengukayo ne tuddawo ebbira. Kandi kotagenda kwerabira mu bulamu? Kyesiryerabira nga we tubeera nga tukyabeera Namasuba nga tubeera kumpi n'ekidiba nga olaba kiri eri ku Nozani ekidiba nga kinene kati nga enkuba wetonya amazzi gayingira direct paka mu nju. Mukama n'atusobozesa ne tuvaayo. Bannange byebinsi bwe tuweetambula. N'omukono gwange tegwali bwe bati nagwo gwafunamu obuzibu. Kyentegeeza wali watandika otegeera ng'otegeera wali fayini oba wali otandise? Fayini. Omutwe guli fayini? Omutwe
gwatandika ozimba zimba omutwe gwafunamu obuzibu n'omukono nagwo gwali bulungi ate omukono gwo gulemadde nga nkuze kuba gwo tegwali bwe bati ekitegeeza wali otandise osoma nga oli bulungi omutwe n'okugulu byewayigira nga olaba nene enkovu twali tekulinnya bulungi nga kulinnya we bati kati taata nanfubako nantwala eyo entebe ne banteekako ng'ebisementi kuva mu gwa 6 paka mu gwa 8 okugulu ne kutereera ne bansala wano enkovu ne banteekako ekisementi kyekyantereeza okugulu kati tutandikira ali jjajja nga akujjayo jjajja nga njijjayo nasooka mukubira simu ne mugamba jjajja ndi bubi essimu wagijjawa mama step mother yampa essimu nkubire jjajja kati jjajja ne mugamba jjajja ndi bubi nasindika batata baffe abato ne bajja ne bandabako ne bakubira senga waffe senga naye najja nandabako senga namala nakubira jjajja nannona nandeeta wano ewaka kati okuva naava ewaka nsomyeyo taamu emu kuba ne jjajja omukyala tugambye jjajja yatuuka n'akuvaako wali omusumbu wajja sente zezaabula omala ne jjajja emyaka ebiri jjajja namala naye emyaka 2 byonna gyali gyalokodawo natuuka akaseera naye ngawulira Kampala gikooyi nagenda mu kyalo kati wemba njagala muwulizaako baba yagadde najja nandabako naddayo nosinkana muzirakisa yakuyisiza atya tampisa bubi kikyowulira nga okuze n'ogamba omukyalo ono olina kyagala omukolera ng'okuze naba nyinawo akasente njamuwa buli kyayagala mukama katonda abampadde sente kuba buli kimu kyakutandika kukola nange nyina pulaninga byokukola mu maaso gye bujja olina emyaka emi nina emyaka 16 olwo emboozi gyokola bannange okola emboozi nekumalako ne pulaani notunuulira omwana myaka 16 ng'awulira alina kyagala okukolera omuntu yamuyamba naye nga talina ade n'ekikumi mbadde ngendangako ku kyaki eri awo wamanga nensabako lumu nagendayo gwasooka pasita nasooka nansabirako naŋŋamba ojja kuwona era nekweno sande ewedde nagenzeyoko ne bansabirako babadde bapasita 3 ne bansabirako omu yabadde mupya nga yakajja yeyasoose okunsabira nanyini kyaki nanyini kyaki nansabirako senyoma nga abalala kuba olaba ku kyaki bwe twamaze okusaba ne bateekako music nenzina nenfunayo 15,000 nozitwala wangu mazo zikufuuwa nenjija nazo lweri eri ogwasooka ogenda ku kyaki pasita yampa omutwalo nenjija nagwewaka nogulako esaati olaba zino esaati ziyazegulira ogwo omutwalo gwe bakufuuwa mu kyaki olumu nenyindako eyo kasaawe olumu ne bampayo bantambula olwo bantu abansanga mu kkubo ne bampa sente nenzitereka nengula kyenjagala ne taata ebiseera biri nga wajja ampayo kasente amaze ebbanga kinga tajja taata ajja lumu na lumu kati ennaku zino ajja lwa Sande lwokka lwaba asobodde emisomo tandikire ku kusoma okusoma kwataaganamuko okuva oli mu kirasi kati
P4 mwaka ogujja mu first term ngenda mu P5 omwaka ogujja. Eh, Ogambye okusoma kwatagakanamu eh. tebitambula bulungi bitya? gundi kusoma bamutwala ku ssomero ne bamugamba essomero ly'abalema abazungu yabamuyambako korona ndowooza yajja n'abafa Ye ne bamulimba mbu accident. ne babalimba mbu accident naye kati ate bugenda okuddayo ku ssomero nga bamugamba banene tebakyabaagala kuki beetaaga neyabeera eri mu basomero ga banne kati essomero lye bamusomerako nga baagala emitwalo 8 Buli taamu. gitaamu eryabano kati namutwalako ku ddala ne bagamba edda baba baagala akagaali baba bagenda kutuwa kabana nasobola okukola ki okugenderamu kutuwa ne yunifoomu n'ebye sports wear emitwalo 40 kagaali ne byonna bigula emitwalo 40 okuddayo yakole ki asome ebyo kubanga naye bambi ayagala okusoma. Masaka omanyiyo Masaka Mpigi waliyo essomero lye bata Destiny nali nzemeddeyo naye ne bangobayo Olw'obulemu. nali nakasomerayo taamu nga zigenda kwera 4 ne bangoba. Tasobola sitama ku ttooyi ettaayi erina kubeera nga nnyonjo jjukira aba atulako buki tulako butuuzi sitama kati erina okuba nga nnyonjo kati jjukira ezira zino ez'olukale zino ez'abaana abalala aba tasobola kukola ki ensonga ki bamugjayo. olina okutambula okwo tasobola kweyoleza okola okwenaaza asobola naye oyo nomuyambako okwenaaza galina okutambula okweyo esigadde asobola obbyuka oyo nomugala tambula guno omukono oguba ogundi asobola okukola ki tambulamu naye okwenaaza okweyoleza n'ositama ku ttoowa ekizibu asobola byekolera ebyo. Okusoma okyagala kuddayo osome? Ye nkyagala okuddayo nsome. Ogambye taamu eno tosome? Taamu eno asisome. Obuzibu bwe bwensoose okubuulira basaponsaba nga okuva bafuna obuzibu siddangamu kusoma bye baali bankwatiddeko school fees. Abazadde abali eyo bamaama bali eyo omwana wuno ayagala kuddayo kusoma tubasaba busabi kyonna ky'olina kiteeke ku nnamba eziri ku screen yo ngenda kujja mbalaga evidiyo kyonna aba oyina nziremu era nkole vidiyo nja uploading embalage nga ssente nzituusizaayo. Kati osaba buyambi? Nsaba muzira kisa yenna ajje anyambe. Oyagala ekyokusinga kiki kyosinzawo n'ogamba osaba buyambi? Okusoma ekirala mba maze okusoma nina pulaani gyempulaaninga omulimu nfune n'omulimu. Ekisawa zino oyagala ki? Okusoma kuddayo ku ssomero kuba newaka watuuka ekiseera ne wabowa. Oyagala kuddayo kusoma? Kuba ku ssomero olaba saawa zino mba nnyuse kuva mu kiraasi ate era ne ku ssaawa emu nenzirayo nensoma pulepu saawa 3 nenvayo nengenda ku ddomu neneebaka. Newebaka kitegeeza oyagala kisulo? Kuba desikola yafunamu yantama omanyi nali nsomera mu desikola essomero lyali kumpi nga just kusala kkubo omwana n'ava eri yali asala ekkubo emmotoka basi zino ezitika abaana ab'amasomero emu n'emukoona okuva olwo tyosala n'ekkubo nti okusala ekkubo. Saba atuyambe ayambe ku mwana ono bambi kubanga waka ogenda okukola n'omulekayo waka yekkayeko omuntu ogwo nobalamu kati ababbi bangi nogaa ti balimusanga eka ne bamusanga nga bamusse. Ensonga ki osaba mafiina akuyambe? Nange nsaba mafiina atuyambe asobole otuwa ku buyambi nga wayamba abalala n'omwana ono bambi addeyo asome n'atuukirize ekirooto kye.
Sawa obuyambi omuntu ogusemba. Nsaba muzira kisa yenna anyambe nzire ku ssomero nsobola okutuukiriza ebirooto byange ebijja mu maaso. Nsaba mama Fina yenna gy'ali eyo. Nsaba mama Fina yenna gy'ali eyo anyambe kuba njagala nnyo nsome nsobole okutuukiriza ebirooto byange nfuneko mama Fina muzira kisa. Waliwo omulema gwe nalaba ku TV nga naye bamuyamba buyambi nga ate yalina n'omukazi mama Fina. Kati nawe oyina essuubi mama Fina alina okukuyamba. Mama Fina nsaba nyambe nzireyo ku ssomero nsome. Nsaba ku buyambi bwo nange nzireyo nsome ntuukirize ebirooto byange ebijja mu maaso. Abali eyo nga yayina 200 1,000 tujja kibatuusaako. Oli Katayira Media TV, nze Kavuma Lawrence nkoze emboozi eno si mama Fina yekka. Mama Fina w'amaanyi nnyo mu ggwanga eno, ayamba nnyo abantu. Ne juzi yayambye omwana ku ssomero adde atunda ffene. Tusaba buli muntu yenna alina kyasobola kiteke ku nnamba eziri okwo, nze ngenda kuba nkituusaayo mu baana bano wa mu kyalo. Yawulidde ku mboozi eno kama amuwe omukisa, kama wajja abamuddizeewo. Abatulaba ku TV mbasiibula nga mbagamba Mukama abawa omukisa. Byonna bye mugenda okuleeta Mukama abaddizeewo. Kale nga tumaliriza katusooke tulambule tubalage ku nnyumba abantu wano webasula nawe ate nawo si walungi. Nsigadde nze Kavuma Lawrence, Katayira Media. Subscribe, likinga video eno osharinge tuyambe ogatteko oteeke ku ttafaali kwono omwana. Emboozi eno ngitambuze abanaagiraba oba nga gwe tosobola abanaagiraba bajja muyamba. Mukama abawa omukisa.